Sebo omumbejja Mpologoma, abalangira n'abambejja abali wano, abakungu ba Ssaabasajja, Sebo omukwiza w'abaka b'Abataka, abaka b'Abataka abatwaniriza abateeseza akawungeezi ka leero, abaami n'abakyala bali wano, abaana abato abazze, banaye mbalamusiza nnyo nnyini, mwebale nnyo mwebale kujja kubeerawo kawungeezi kano. Sebo Father Kodemane kwerabidde. Banaye nayise ne Naalongo abatamumanyiyo, nga sinagenda wala ntuusa obubaka obw'embuga Ssaabasajja ko Namulondo kwali era alamula. Era obubaka obwantumiddwa okuva embuga babaagaliza ennaku enkulu ez'essanyu ez'emirembe n'omwaka omujja okujjudde ebibala. Obubaka bwavudde embuga. Okusooka ddala nga sinagenda nja kutuusa okwebaza ennyinyi ennyini olukiiko lw'abaka b'Abataka olukulemberwa omukungu omwami Lawrence Muyimba olw'omukolo guno ogusookedde ddala, omukolo gw'ekitiibwa, kubanga tuzze ne tusinkana ne tutuula ne tunyumyamu. Mbadde nsaba ababaka bayimirire tubakubire ku bugalo olw'omulimu gw'ettendo gwe batukozeemu. Omubaka yenna omubaka w'Abataka mujje wadde babandidde abantu bano mwebale nnyo bakulu. Omulimu gwe bakoze si mutebe. Ebika bino gye byatandika gye byava ng'abantu basinga beebuuza nti nze ate ebika binkwatirako wa? Gye wano mu Bulaya ebika nfuniramu wa? Abakulu bano bakoze omulimu gwa ttendo okulaba ng'ebika bigenda mu maaso ate bikyayongera. Ngira twandagala ebika byalinga 68 okubanga ebika biwera 30. Bakulu mwebale nnyo, mwebale ddala, ate mwebale obumu obwo. Wadde Sebo nkwebaza omukubiriza w'abaka b'Abataka, naye era nzikiriza nebaza mukyala Muyimba kubanga emabega yakoze omulimu gwa ttendo. Buli lwe nzija wano tumulaba n'akola, nabo situbako owawulire bakulabe, webale webale ddala kuyingirawo. Singa toliiwo osanga ate emirimu gy'omukulu gyandibadde gigootanamu. Naye tukwebaza nnyo nnyo nnyini. Era basebo ne bannyabo munzikirize nebaze mwaka ensusso, era nammwe ngenda bayimiriza abazadde abatuleetedde abaana. Bw'oba oleese omwana yimirira, abazadde abatuleetedde abaana. Abantu abo banteekugala bannange, eyo Uganda yaffe ey'enkya, bwe Buganda bwaffe obw'enkya, eyo gye tulaga. Bwe tugenda mu masinzizo, bino mikolo egisinga abaana tetukyabalaba, abantu batambula bekka. Empisa eno yandikyuseemu. Abaana tubaleete tubalage ebintu byaffe. Abamu babuuza abaana lwaki tebaze, tebawulira Luganda? Baluwulira, mwengeri omuyoga baluwulira. Abaana mubaleete, abaana mubaleete balabe ebintu byaffe. Era nsaba nnyo okubeebaza okwambaza abaana ne banyuma obulungi bwe batyo. Bannaffe mwebale. Nali njogeramu ne naawe nembuuza naye zino busuuti ndoza sitaaga nti okufuna busuuti ogigula n'ogitungisa n'ogitereza n'ogattako ekitambaala n'ogattako ekikoyi. Kati bwe ndaba abaana bano nga bataddemu kaasi, bambadde busuuti, ebitambaala, ebikoyi n'abamakanzu. Banaye abazadde mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kulaga mutima ogwo. Tusiimye nnyo, tusiimire ddala. N'abaana bano buli kyobeera kyofuuka. Era abanaakula bajja kijjukira nti ku mukolo guli nze nali mpogodde. Kale abazadde tubabaza nnyo 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 ddala. Ensonga y'ebika nkulu
bannaffe abagenyi baffe abatali baganda. Mu Buganda tulina amasiga 3 kwe tuyimirira. Tulina essiga ekkulu omuva Kabaka Abalangira n'Abambejja. Tulina essiga eddala ekkulu ennyo abataka abakulu ab'obusolya era abatukuŋŋaanyiza wano. Essiga eryokusatu ly'eryabaweereza nga nze alimu nga ffe amu tuweereza abakungu nange n'abalala. Ge masiga 3 Buganda kweyimiridde. Amasiga ago gakolera wamu era tegaawukana era bwe gabaamu obuzibu nga mukulu bw'agambye essiga eryo bwe liba n'obuzibu kiringa ekyoto bentamu teyinza kutuula ku masiga 2 etuula ku masiga ameka. Era kiba kikulu nnyo amasiga gano buli gamu ne gakola omulimu gwayo gakola wamu kyetugamba nti pulling the weight. Kuba ekifaananyi ng'olina entamu oba abamanyi mumanyi nnyo essefulya wona essefulya eriko essiga erimu mpanvu nnyo eddala limpi nnyo era li wakatikati entamu eteyinza kutereera. Era amasiga ago bagakola nga gakola ki genkanankana. Bwe Buganda bwe butambudde emyaka 8 emyaka 9 nga buli ku masiga ago. Leero kubanga tuli ku mukolo gwa bika njagala njogere ku ssiga ly'ebika. Banange ekika kikulu nnyo. Bw'oba tonnakimanya nnyo waliwo akayimba ke bakuba ennaku akatambula nti yagala ekika kyo yakawulirako awaniko omukono. Kizibu ne bajjako abakubira ndowooza sinze dijje nandika kubide naye tebajja kunzikiriza. Buli lw'otamanya gy'ova buli lw'otamanya gy'ogenda toyinza kumanya gy'ogenda. Buli kaseera njogera nti abantu abasinga okukola obulungi mu nsi eno be Bayindi, be Bajju, be Bachina. Abantu abo babamanyi emiranda gyabwe ne gye baava kyova olaba tebafuna buzibu. Waliwo bannaffe bambi abazungu babonyabonya ne babatwala ku bizinga. Nze ekigambo ekyo sikikozesa naye muyita bakajju naye sikikozesa. Naye kati abantu abo kubanga tebalina mirandira oluusi basanga obuzibu babonaabona nnyo n'ensi. Naye gwe Mukama akuwadde omukisa emiranda gyeri bwinoowaali ate n'omugaa nti nze binkwatirako n'otamanya n'abajjajjawo babiri tyanze mbeera Bulaaya. Omwana ogenda mulekera kifaananyi ki? Gwe obanga wakulira Uganda nga tomanyi bajjajjawo babiri onoowaana amanya ki? Ensonga eyo nkulu nnyo bannange. Ensonga y'abaana tubabule gye tuva. Abasoma Bayibuli ne Kuruhaani bamala chapter namba mu lubereberye gundi nazaala gundi gundi nazaala gundi gundi nazaala gundi gundi nazaala gundi. Lwaki oliza bamala obudde okukola ekyo? Naye mwe mumenya omutuba oba nogaa nti obudde mu nnyumba nodda mu lujja nodda mu lunyiriri nodda mu ssiga mutuba mu ssiga nogaa nti ebyo bingi nnyo nga Bayibuli amala peegi nga 8 eyogera ku muntu ogwo. Father nibyesemu kakati bannange bwekuba mu ekifuba bwekuba mu kifuba noba nga tomanyi bikwatako ddayo weekube mu ttooki ng'omukulu bw'agambye nanyintikigwe yakola ki yakiweebuula. Gwoliyeno nogaa nti batukoze binga naye ebyo bikulemye toyinza kumanya bajjajjawo basatu omwana wono mugamba ki? Kale mbasaba tukole ku ebyo ate tujjumbire ebika byaffe. Ebika byetaaga ssente, ebika byetaaga obuyambi, ebika byetaaga okumbomba. Tetuyinza kukuza ssiga limu nobeerawo kabaka nze ndi musajja wa kabaka nti jangu mubyefuga nti asinabo. Oli musajja wa kabaka ki? Musajja wa kabaka masiga gali aga obuweereza ekika kyo n'obwakabaka. Toyinza kwagalako omu ate n'okyawa omulala. Kinigambye tumayira ne mu debate gyonna lwakolanga simanyi mu water and fire kyekisinga naye tebagambako nti maama ne taata olonda kaani kubanga byombi ebikola ki? Kale banaye mbakubiriza tugende ebika byaffe twongere okuwagira. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa kubusemugera wali tumwebaza myaka 3 sebweyimirirako 34 gyolina abajja kuba kyembagire n'okwogera mwami samugera myaka 3 emizanyo gy'ebika gibaddewo abaana tubaleete ne batuza kugenda ne batusobola kuparticipate nga jangu obeerewo tambula mpola baleete mwaye nti bwe basiriwo mujje wano ojja kusangayo ab'empologoma ojja kusangayo ab'envubu ojja kusangayo ab'envuma ab'obutiko olaba n'ab'enkerewe gye bali
abo mbagala nnyo bakwane bafune kale bane mbakubiriza ebintu bino bireme kukoma mu bigambo tubeere nga tuwagira ebika byaffe tubikuze banyama basebo omulama gwaffe musaza muno gwabumu nakwekulaakulanya bwe twagera omu kyetutegeeza kukwatira wamu abantu abasinga basanze obuzibu bwe twakola ebintu mu Buganda ne tugamba nti waliwo ekikoleddwa Buganda eyaniriza okuva ku myaka 9 kasoga Buganda ebeerawo buli muntu ajja ayanirizibwa era n'afuuka Muganda n'afuuka muntu wa Ssaabasajja Buganda tekyusanga kintu ekyo era Buganda bassebo ne bannyabo mwami Siko ne mukyala tubaaniriza nnyo bwe bali kujja Buganda eyaniriza mu buli omu era Buganda ekola na buli omu ffe kyetwagala kyakwekulaakulanya nakubeera bumu tulina projects zetukola zemuwulira kati nga bwe tuyita Buganda Bereavement Fund waliwo ekyabakyala bakola International Day Women's Day tulina ekyabavubuka tulina twezimbe tulina emikolo gye tuweereza ku Radio Dabe ebintu ebyo nebyo kuzimba bantu naye ogenda buli omuntu nti nandise naye mugyeko ekigambo Buganda lwaki tukijjako lwaki baneka babuulire ekintu kino tokwatibwa mansonyi kwogera gyova era tebakulimba olina kugamba nti omanyi tewayita Muganda wakirigambaga nti ndiawo nti lwaki everybody yita kyali kamba buli kyokulabirako waliwo ekibiina bakiyita Scottish Widows kikola mu insurance na pensioners lwaki aba Scottish Widows tebakyusanga nyaga nti omanyi katuyite British Widows oba lwaki tebagamba nti oba katuyite widows and men who have lost their wives kyasigala Scottish myaka emeka 10 tokwatibwanga ensonyi olwokugamba nti oyogera kintu Buganda kubanga waliwo gye ngenda nti manyi twandikuba ekiba kya Buganda bali banaawulira batya nawe bakuba ekyabwe abakolomanjira bajja naga tugenda kuba ekiba kya Kalomajja ffena nga tuyimirire bwe tukuba ekya Busoga ffena twenyumirize mu values zaffe naye mulemye kufa ebya kika kyammwe bwa Buganda nga mulimu nti ate gundi anawo era omuntu bwaba mulungi ajja kumanya bagundi bakubya ekyabwe n'ekyaffe kituuse naffe tuyimirire era ffena naffe tujja muwagira tujja musiima tulina olukiiko luteekateeka nga tugattamu Abasoga waliwo abakiga bakwano baffe abalina balina ekibiina bakiyita Banyakigezi ebibiina ebyo nawe biffena tubiwagira tubeerayo naye ogamba nti muteeseteese okulaga nti ate kyetuteeseteese abantu banaalaba batya tutandise amasinzizo ga mu nnimi zaffe singa tekyali ekyo twaliwo tubeera mu St. Paul's twazibaamu ekkanisa ezo n'amakanisiya netandika ki ate tutusengaga nti manyi temwogera Luganda lwaki banange nyaniriza nnyo twagale bannaffe buli omu ayagale tetusosola muntu yenna twagale bannaffe oba bazungu n'abatali Baganda bonna tubawasizaamu tubatanganiza tuzaddeŋŋanamu ffena tubeera omu era mu bino bye tukola buli omu tumwaniriza toyinza kubanga olina omukyala nga mukiga n'obugaa nti omanyi kati byengenda mu bya Buganda mu mbogoofe waffe abantu betusinga okukitiibwa be bakyala kuba batuzaala ki era kyokola mu mbogo kijabanyiriza naye ffe tubali tusinga okuwangula lwansonga era ntegedde omujja kutulikana naye munzikize nti wadde nga kyakulabirako kale bannange Obuganda bwaniriza buli muntu yenna era tulina puroguramu zino ezigenda mu maaso nga bwe mbagambira Bereavement Fund kintu kirungi nnyo abantu abasinga mu Buganda tulina obuzibu buli bagambako ndikola ekiraamo nti nga ngenda kufa nti lwaki nze gulwaki tekikola nakyalako mu maka nenjogera n'omwami nkyala yampita naga nti omanyi ona mugamba akola ekiraamo ki namugamba omulabira lwaki etakola kisa lwaki nze nkikola omulaba simanyi abakunjita bannange ekyokulamba tekigenda kufa kitegeeza tugenda kufa ate okufa tekuliiko myaka oyinza okufa ng'oli muto oyinza okukaddiwa tetumanyi ffenna Mukama lwagenda tuyita naye ffe tulina obuzibu ebyo njaga mukube mwaka efaananyi munno omukyalawo bamwami wo
bwogenda omuleka nga tukoze kiraamo oba bwegenda omuleka nga atudde ku lumbe anoonya ssente ez'okuwa bazze anoonya bwakuzaayo gyanyonyolamu abaana abantu ebintu eba bizibu nnyo olwedde ovuddewo eba badeni y'amaanyi gy'ali yensonga lwaki twatandika Buganda Bereavement kintu kyangu nnyo nti oyingira mu kibiina n'otekamu pawundi 25 zokka toddeyo okusasula okujjako nga waliwo akoze eki ng'afudde niba naffe abazungu bafa n'abalekero nezogenda mu paabu naga nti kafini yange eteeko kwasiro gyembadde mpagira oba ku miliwolo naye ffe omuntu naafe nabuuza gwobadde omumanyi yagamba kyagamba naffe tumanyi tumutwale kibibi oba tumutwale gindi mubuuze ku Muganda maze emyaka ebiri soogera nayo saagala kati kino kye tuzimba bwe tugamba nti Buganda edda ku ntikko Kabaka tayagala bintu by'abantu kubeera nga bali bubi era bwe tugamba tujja kusaba olwalo ye ssente ziyamba amalwaliro naye ayagala naffe tubeere bulungi tetuyinza kubeera bulungi nga we can't do the basics right waliwo ebintu emu nga tulina obikola bulungi tubitereeze tuleme kwenyooma tweganye emabega buli kimu netutukola bubi n'ekyokulama netukulema n'ekyokuteeka okufaako nakyo nekikulema bino birabiganye wakiri ekyo kituukiriza so mu bereavement mujje pawundi 25 si za buli wiiki okujjako nga waliwo afudde naye baba afudde bajja kukwata omuzindo gwa ssente bagukuwa omulundi gumu oba munno omuzaayo oba omuziika wano naye oleme kubeera ku pressure ya kukaabira munno kunoonya ssente ziika kunoonya ba funeral directors yeno kibenga naye buloni bwe bamubanja ate kujja bajjira kale basebo ne banyawo ensonga y'ebintu ebadde bakubiddako era tulina n'ebirala ebijja mujja kulaba omwaka okutandika tugenda kutandika twezimbe enkola ya yeeri nti tubaddeko nebbanga abasinga twali bakumalako myezi tuddeyo bannaffe amubalo ya myaka 2 tulina ab'omunaana naye tewali aganti njakuzaako 10 naye abamu bwe mbalaba abamu mbamanyidde ebbanga namwe mulinga nze temugenda mulinga akakonkako so tutandika okukkiriza nti maybe just maybe tuyinza okuba nga tukyaliwo twekolemu omulimu tusonde ssente tutandika okuinvestinga wano ekibuuzo ekyensinga okubuuza abantu kyekimu wave Uganda nga ssente oluusi ebimu abamu mwajja kusoma abala mwakola kinefe abamu twali tunoonya ssente ng'Uganda ziganda kati lwaki buli kaseera otugula ebintu kyeziri lwaki tozinoonyaako wano wewajja kubanga singa zaali nteri zaaliyo tewandize era mu abawezeza emyaka 8 gino abaali 5 zaawezadde lwaki temuddangayo so bwembanga temuddangayo tutandika okwesigamana tutuule tutandika okwekola mu ssente omulimu bagiyita passive income tutandika okuba nga naffe tubaako ne ssente endala zoyingiza era nsanyukira nnyo bannaffe bannayuganda abaganda ne bannayuganda abakoze bizinesi zaabwe ekyo kirungi nnyo kibeere nga abantu beezimba so bwemba mulidde omulanga twesigangane tuteekateeka okulaba nga tukolawo ekibiina ekyo tuli besimbu ssente zijja genda zijja kubaako okuditinga buli kimu bannaye mujje mutwegatteko nga bwe mpunzika mbagamba nti omulimu gwaffe okusinga obukulu kwekulaba nga twekulaakulanya n'okubeera obumu mpunzika ambaagaliza ssekukkulu ennungi ambeebaza nnyo ennyini okujja era mwongere okwagalana n'okuwulira Obuganda n'ebyo Ssaabasajja Kabaka wange Tinyamanyirwa nnyo eggwanga lyaffe etuulula ensi zonna twesige nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava
tujikomenga enaibatana sitenda saba sajakabaka asalira fuga buganda bona nafenga tumwesiga twesinyenyo oba buganda yafe ekitima kya buganda kyavata naffe tukikomenga katonda mulungi ow'ekisa otubere mukama tugunduguleke mikisa gyera naffe omukomenga twesinyenyo ola buganda yaffe ekitiibwa kya buganda kyavata naffe tukikomenga